bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Shari Kopal FM chikumusanga kutunze mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo. Tuli program anyobusira mukadde waffe Sheikh Umar Kasule tutunulira bannannyini migabo. Tubadde ko taata tukonye ku jjajja kati tugenda kubeera nga tukona ku maama omanyaawo tolwawo nnyo okubeera nga jjajja mangu n'omalozaako omuganda wo Allah maama n'omubuuka oba ogenza okuleetera essimu endala ezigenda okubwa ku radio naye kati tugende ku maama kuba maama gwe bali bawuliriza maama wange ajja ati Aisha kwali awuliriza ajja ati Mwajuma Semugeze kwali awuliriza mama Unaisa agambye naye kwali awuliriza ajja ati Madina mama Kanso Farouk naye kwali awuliriza kati bonna balindiridde balabe ng'obuukawo paati eyo ya mama ate ng'ogenze ku mutabani wabwa mama nga wankizo nnyo era twakakasa ba mama nti wetutuuse wano tutuuse kumwe kennyini betugenda okubeera nga tukwatako insha allahu taala. Twongera okubeera nga tuwebaza mwenawuliza baffe okuba gye twatandika tuli mukkirize ntumireko ttiimu ennene gyetukola nayo omulimu ogw'amaanyi ogwa Halal Uganda Halal Bureau okuva ddala ku mukama waffe General Manager Hajati Safina akambe ddala waggulu kuba directors mukadde baffe Dr. Shuaib Simwemba Alhaji Sekandi mukadde waffe Mulangira Dr. Serunjoji jangu wansi ate n'akakiiko akalina akakolebwa Hajati Safina Namaganda Sheikh Abdurazak Kakoza Hajati Birungi Hajati Janati Hajati Hawa Hajati Sharifa Sheikh Musa Haji Akram Omugoli nabo mbebaza omulimu gwe bakola. Ttiimu gye njogedde gy'olaba evunanyizibwa ku kyolya kyonna nga kiriko akabonero akarawundi akaleka ekigambo halali mashallah. Era bavunanyizibwa okuva ddala mu field okuva ddala ebintu gye biva bye tulya bituuse bitya mu factory babikoze batya bongeddemu ki baggyeemu ki babipaakinze batya okumanya nga bagenda wala ne dispatch bagitunuulira bivudde bitya ku factory tomalaga okuba nti obikozere obaliza tumalaga bitwala nga bigenda biyiikayiika alina obbalaga bigenda bitya bigendera mu motoka ki babitwala bitya okulaba nga cross contamination yonna nga tebigenda mu kantu konna kati omuntu asaze enkoko ye ate agitatte mu bucket ate bwe batwalira emitwe gye batwalira embwa kati awona kati halali awona etuukawo naye nga ejjeeri lyenkonyeku waggulu oluvanyuma lwa Allah subhanahu wa ta'ala bebakulira omulimu ogwo ogw'ekitiibwa ogw'amaanyi so Allah subhanahu wa ta'ala batukumire aba Uganda Halal Bureau. Sheikh nga tunaba kutuuka ku maama kiriza twongere okujjukiza abawuliza baffe ekisookera ddala nti muganda waffe Matovu Hudo omukolo gwe gusembedde Matovu Hudo agenda kuyingizaawo ssebo mwana munne kulono Matovu alina engeri gyatukubamu ssebo ekikono bwe yagenda okunoonya omukyala yagenda mu kunoonya wathanawe yagenda kunoonya wathanawe yagamba nti abawali balina engeri gyebamuyisaawo ebigambo nga tabitegeera n'agamba ebigambo kabisembeze ewaka nebuuzanga lwaki buli hafula musangayo nga simanyi ki aba nga manya agenze coveringa kuleta mawulire agasoma ku radio nolinde ekirayogere kwafula nga tajogerako kumbe enteekateeka z'Amatovu zaali nnene nnyo okusinga kyetwali tumanye ekitono naye ssebo yagenda okuvuba yavaayo ne Ssemutundu yavuba mukyala wa Thanawi yaŋŋamba ssebo Sheikh bino byotandika nabyo inna alhamdulillah nga sibitegeera bulungi bali mu kubimpandiikira era katuno agenda okulaba nga programu za mukama wange Matovu inside story ng'atandika inna alhamdulillah bano ategeera nti atagenda kwogera ku Saudi wabula yakyuse Matovu omupya inshallah omukolo gusembedde bwe mu November inshallah nkakasa makubo gonna gagenda kwolekerawa Bugerere inshallah tasaaga ageze Bugerere alumbye mu kiwalimu saba Allah subhanahu wa ta'ala mu baraka ate tuberenga tukana kuona kono banafa ba Islamic University in Uganda Family Campus bangu bategeeza mwenna abagala okusoma certificate degree ne masters mu law education mass community muberenga mwewandiisa wamu namwe abanansing midwifery interviews zigenda maaso bonna atafuna principal passport fune mu yokka nawe bakuteeddewo enteekateeka y'okubeera ng'osoma
Makwiri ku 0757720500 ojja kubafunye bulungi aba Islamic University in Uganda. Ekitongole kya Islamic Center for Education Research nabo bayita omunawuliza ba PAL muberenga tukwate wa muntu yambe ku baganda bafa babundabunda abali mu district y'Kyandongo abava mu abadduka olutalo lw'e Sudan tubayambye mu blankets ebyokulya n'ebyokunywa. Obayaga kubayambako osobola okuyatana ku PAL FM oba n'ogenda wali ebuziga mu office ya Islamic Center for Information Research. Osobola okubira ku 0700 666 ekyoyambi kyonna kibeera nga kibatuukako obulungi. Prestige Margarine Serge w'omulembe w'omesa emigaati alimu ekiise kikuma mubiri mu abagenda ku mikolo nammwe ababeekeri mu mugule ajja bayamba okukekkereza so nga ali mu maduuka ne supermarkets kuli okumpi gwena ali mu kikubo genda ku Chapa General Enterprises ojja kubeera nga omufuna bulungi gwayagala okubeera nga osobola. Abamudis Management Service Limited abasangibwa e Bukoto Kamuri Building opposite Bukoto High Flats bwekabazo okujja kusesa pangisa bakutegeeza nti gwe nenako yokwegobana abapangisa jangu obeerengo balaba bakuyambeko okusolooza ate bakwesereze mu budde bakubire ku 0759 0597 oba 0754 0680 ya WhatsApp ojja kubanga obafunye bulungi nnyo. Umuhijja ne umra be bakugenda kubina nga bakulembera mu kutwala Makka ne Madina. Bakutegeeza nti program zaamule za December zafulumidde okuvanga 27 December okutuuka nga 6 January bali mashaka bakoze emikolo egy'enjawulo era nga bagamba nti bw'onosasula bingi ojja kubeera nga bifuna. Bakubye ku 0775550503 oba 0708 ojja kubanga obafunye bulungi ddala. Si byangu Dairy Supply bano ddala bakutuusaako amata malungi. Bagambye nti weyagala mata omutali mu mazzi gobeera nga kuwomera basanga ku office enkola we Nateete oba gwegenda ekibuye n'amasoma asanafu Kasenge kabo wansanji bombiro n'ebisigadde babeera nga bakuyambako okubeera nga bakutuusaako amata malungi. So bakubira ku 0702 28 ojja kuba batuuseeko. Superstar Nasaran Primary School Simuladini Boarding liva ku Nasi Park Primary 7 liri wayonjodde environment esaanidde omwana okubeera nga asomeramu basomesa eddiini wamu n'ebyensi lisangibwa Seta Mukono kilomita 10 okuva e Kampala Junior Highway. Haji Mutebi osobola okubira ku 0702 105853 oba 0752 97 ojja kuba bafunye bulungi aba Superstar Nasaran Primary School. Nkakasa gwe yenna abadde alina kyamaliriza abadde afuna wuzo abadde ategeka ekitabo abadde akola ki okomyewo ate tubeere nga tweyongera mu maaso n'okubeera nga tusoma. Naam Sheikh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Natugenda ku maama kiriza eri abakatwegattako yonna gye bavudde tubaaniriza netubagamba nti ebiise byebatawulidde omukutu gwaffe weeguli ogwa Islamic Inheritance Consultancy in Uganda. Egenda bugenzi ku YouTube ojja kugulawo ojja kulaba awali akantu akamyufu awo oba okoona osharinge olaikinge commentinga ate n'abantu era osobola okuba nga bwotyo abasigadde obagasa idhinillah. Mukutu gwaffe gubeerawo ogw'okuba nti vidiyo zonna emisomo gyonna gibeerako egisobola okuba nga gikujjukiza byonna bye tuba tusobye nga toliiwo. Hajati Saida ati agambye kwali akuliriza bulungi nnyo n'agamba naye n'abakyala obasomesa nabo basomesa natuwa ku ddaala erigaba emmaali oba ye alina kubeerawo nga bagaba emmaali. Allah akbar basomera ddala. Era Al Hadiya Islamic Adult Education Center weri programu ezo zisomesebwa. Tusomesa thanawi, tusomesa idadi, tusomesa primary, tusomesa Qur'ani, tusomesa abakulu emisomo gy'oyagala okusoma tubagamba ayikawo empawo wetulinawo branch yaffe tusomesa mujje mwewandiise musome weekend programu, daily programu. Ate kyekinayiro kyona nti omuntu asobola okujja nga alina obudde bwe mwe tusobola okuadjustinga ne tumubuuza obudde obwefe variable gyakola ki gyali tusobola okumuwa abasomesa sebo tusomeseza ddala. Inshallah tubaga nti mujje musome biidhinillahi taala inshallah. Kakati nga tuzzeeyo ku musomo gwaffe tugenda kulaba ku maama
naye nkubadde nga obudde buyinza obutosobose ntugenda kumulako dakiika ezinaatusobose. Maama manyi wooli nsaba osembere kumbi manyi hajati semugenze kankuweereze ku salaamu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndwawo nnyo okumuweereza ku salaamu lwakuba nti onsooka ate bwonsooka ndabanga gwe abammalidde ayaga kwewulira hajati Mariam nakayita naye agambye kwali maama mashallah Madalila. So saba Allah ekitiibwa bakuume bamama baffe Allah abawemu obulungi abawayo naddala ne muwawo obudde ne muwuliriza ku reediyo eno ne mumanya nammwe ebibakwatako obusiraamu tebwabasuula. Nolwekyo bamaama Allah subhanahu wa ta'ala nayo yabateekateeka n'abateekerateekera mu mbeera y'ebyobusika. Ayet mirathu al-umma huna laha fi al-mirathi thalatha halati. Maama ye bwe kijja mu mbeera ey'obusika ye Allah subhanahu wa ta'ala yamutirawo embeera zino ssatu zetujja okulaba naye tujja kutandika na mbeera emu kusinziira ku budde. Maama ayina embeera esookera ddala annaha tarithu thulutha batandise na mugabo gwa kimu kyakusatu. Maama bw'obeera ofiiriddwa omwana Allah subhanahu wa ta'ala twakirabyeko wali emabega mu masala ga Umar kuba mu ngabanya ya Umar nti Allah subhanahu wa ta'ala maama yamuwa omugabo gwa kimu kyakusatu mu maali y'omugenzi bithalathati shurutin naye nga ekimu ekyokusatu ekyo maama okifuna bithalathati shurutin obulombolombo obukwakulizo busatu nga butuukiridde era bwe buno wammanga mulikana akasooka adamu kauni almas'ala ihda al-umariyataini. Maama mu mbeera mwofunira ekimu ekyokusatu engabanya ye erina okubeera nga si engabanya emu ku ngabanya za Umaru ze twalabye ebbiri. Umaru temuwa yembeera nga maama agize ne taata azaala omugenzi. Maama wofunira ekimu ekyokusatu olina kuba nga ozze ne jjajja oba olina okuba nga ozze n'omu ku booluganda lw'omugenzi nga tewaliwo jamu min al ikhwa mu mbeera ezo. So maama wateekeddwa okubeera nga wofunira ekimu ekyokusatu ekyo nga ogumu ku migabo gyo nga taata takola ki taliiwo. Embeera eyokubiri adamu wujudul far'i lwarithi mutlaqan. Omufu gwe mugenda okusikira mutabani oba muwalawo ateekeddwa okuba nga teyaleka mwana oba muwala oba mulenzi we don't mind kasitaba nti mwana wa muki wa mugenzi talina kubaawo. Singa kisangibwa nti omugenzi yalekawo omwana then maama ekimu ekyokusatu oba tokikola ki tosobola kukifuna. Nage nti abaana bayinza okuba yaleka balese muwala oba mulenzi tetufuddeyo kasitaba mwana wa in nazala ate newiki ayinza okuba nga talese mwana naye nga aleseewo omuzzukulu era kyekimu nga bwe tulaba omwana bwabeera n'omuzzukulu bwabeera kuba omuzzukulu ye mwana w'omwana bwe basirabye mwana omuzzukulu asobola okummalira mu mbeera efaanako bwetyo. Kitegeeza nti omwana wange waba yafa omuzzukulu gwe mbalanga omwana era kyekimu bwe kiti omuzzukulu w'omuzzukulu n'omuzzukulu singa gwe Allah aba kyakutaddewo kisigala kyekimu yembala bwetyo bwe tugibala. Ekyokusatu oba akakwakuliza kwokusatu akateekeddwa okutuukirira maama ofune omugabo gwa kimu kyakusatu mu maali y'omugenzi. Agambye atya? Agambye nti adamu wujudil jam'i min al ikhwa. Oteekeddwa okuba nga bw'obozi kino kitegeeza nti taata taliiwo. Taata waba taliiwo maama ogenda kujja n'abooluganda lw'omugenzi. Abooluganda mufuna chance okujja ku maali ya muganda wammwe nga taata taliiwo nga maama yaliwo. Kakati awo Allah subhanahu wa ta'ala maama yamuwa omugabo gwa kimu kyakusatu singa wabaawo just owooluganda omu. Katugambe nti abaana babadde babiri omu n'afa kati nga waliwo maama abazaala taata ye yali yafadda. Kitegeeza ono owooluganda aliwo ne maama bwe bagenda okujja basikiraani muganda waabwe. Maama asikira mutabani oba muwala we ate ono omulala asikira muganda we. Ontogedde bulungi oba mwannyina. Awo maama afuna omugabo gwa kimu kyakusatu Allah subhanahu wa ta'ala kye yamuwa. Oba kategerekese bulungi. Nagamba nti wasawaun kana ashiqaau au li ab. Si nsonga abooluganda bano be mugenda okusikira gwe maama ne mutabani oba muwalawo bayinza okuba nga oba baluganda mutaata ne maama nga be baliwo oba nga baluganda nga ku babiri gw'obadde ozaalako omu
ontegedde babaddewo abaana babiri omu gw'omuzaala omulala wa mukyala mulala naye nga taata waabwe y'omu kakati ono gw'ozaala bw'abanga afudde gwe maama ogenda kujja n'ono gw'otazaala musikire mutabani wo oba muwalawo era ono gw'otazaala naye agenda kufuna ku by'obugagga onkategedde bulungi gw'ogenda okusikira naye amli ummi oba nga maama olinayo muganda oba ono omwana gwe wazaala ewalala nga bwebazaala wanjawulo ono wamuzaala eno omulala n'omuzaala eri kati omu naafa era kyekimu kigenda kusigala bwekityo bwe kijja okutambula wasawaun kanu warithina am muhjibuuna au muhjabina lala mahjubina agambye nti si nsonga bwe bajja nga bazze nga bebamu kubagenda okusikira mu kaseera ako au mahjubina obanga baziyizibwa tekina kuba waliwo osobola okujja hajiba ashkhas nga waliwo abagenda amakulu nga amadaala gaawukana basobola okujja naye nga waliwo abagenda okubaziyiza oba ntegedde bulungi aljamina lokuwa for example wasobola okubaawo nga bwe nkuwadde example nti maama asobola okuba nga yazaala omwana omu kati nga omwana oyo alina baganda babalala bwe batagatta maama naye nga bava mu taata y'omu maama bw'anajja bali abooluganda singa wabaddewo oluganda omulala bwe bagatta maama n'ono naye nga kangambe maama yazaala abaana babiri kankikole weni maama yazaala abaana babiri naye mu famire gye yabazaalamu nga omusajja oludda alina abaana abalala maama ono baatazaala kati omu ku baganda bono abaluganda bano omu naafa maama be yazaala omu naafa omu bwafa ne wasigalawo omu owa maama kakati tetusobola kugamba nti waliwo wa luganda omu olw'okuba maama gwazaala nedda ne bali eri baatazaala nabo bakola ki babeerako tubabala bonna nti baba luganda era basobola okuziyiza maama obutafuna mugabo gwa kimu kyakumeka kyakusatu mu maali ebyo bayita hajibu ashkhas nga bwe tujogeddeko n'olwekyo ogwo gwe gundi esookera ddala eya maama kkiriza insha allah eyo haali gye tulabyeko mu mbeera ya maama amanyi nti woba kwoli mu bufunze kankuddiremu nti allah subhanahu wa ta'ala yakuwa omugabo mu mbeera 3 tulabyeko embeera esooka erimu obulikonda busatu egambye nti ofuna omugabo gw'ekimu ekyokusatu omugabo gw'ekimu ekyokusatu ogufuna mu mbeera zino wammanga engabanya erina okuba nga si ngabanya ya umaru emu ku ngabanya ebbiri ze twalabye kitegeeza nga taata w'omugenzi taliiwo then engabanya omulundi ogwokubiri kubeera nga adamu wujudi fari elwarithi mutlaqan tewateekeddwa kuba omufu alina okuba nga teyaleseewo mwana yenna si nsonga omwana oyo wa mukyala we oba mwana wa mukyala mulala nga taliiwo sawaun kanu dhakara untha si nsonga omwana mulenzi oba muki muwala wa innazala n'okukka wansi muzzukulu wa kusatu oba wa muzzukulu wa kuna bwe bityo kasitaba nti ava mu layini eyo then akasembayo adamu wujudul jamaa min al ikhwa wateekeddwa okuba nga tewaliwo baluganda basukka ku omu maama okufuna ekimu ekyokusatu era si nsonga bali babiri okudda waggulu kubanga ababiri mu fiqhi babeera bangi okujjako mu lughatu larabiyya waseeka idris luswabi hafadhahullah awo wetubatebeera bangi naye mu fiqhi ne faraid kubanga faraid part of fiqhi nolwekyo eno tugamba nti abangi babeera bangi ababiri babeera bangi sawaun kanu dhukuran wa inathan au inathan faqat si nsonga bazze balenzi bokka oba bawala bokka wekityo am mukhtalitina obanga bazze kintabule sawaun kanu ashiqa au li abu oba abaana bano maama gwobazaala bonna oba nga mulimu bwozaala n'abalala nga bamama bawe balala era nakyo tekikigala kyekimu enamba kisigala yemu awuli ummi oba baganda babannaabwe ku lwamaama ng'olina gye wasooka okuzaala ewalala ng'ate afudde wammaka gy'obadde wafumbirwa ewokubiri era kisigala ennamula yemu wasawaun kanu warithina au mahjubiina si nsonga bazze mu kaseera ako nga bamu ku basika abaliwo currently obanga mulimu abaziyizibwa okuyingira mu ngabanya at the moment mu kaseera ako nga baziyizibwa kye bayita hajibu ashkhas hajibu ashkhas tegeeza nti okubanga waliwo akusinga eddaala n'oba nga gwolina kujja luvannyuma nga yeetaliiwo wallahu ta'ala a'lam tujja komawo olunaku olwaleero
katusabe tufuneyo okwo ku masimu aga buli abadde bawuliriza inshallah ate tulabe nga tusobola okuwunzika olunaku olwaleero. Pale FM kikumusanga kuzanzimenda ekola eri omuntu wa bulijjo program bwetyo buyitambudde